Haleluya. Mukama ibazibwe nnyo, njagala kubalamusaako nnyo nate mwenna mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mukama abakumye atya? Nzikiriza Katonda nti abakumye bulungi. Twagala okwebaza olunaku olw'olwaleero, olunaku lwa Friday, si bwe kiri? Lunaku lwa Friday, ennaku z'omwezi ziwezedde ddala 25. Mukama yeebazibwe, ziweredde ddala ennaku z'omwezi 25. Nekitegeeza ki? Kitegeeza nti omwezi gutambudde genda kuggwako, tuguwunzika, ate tulabike nti tuyingirira omwezi omulala. Amen. So mu byonna twebaza Katonda, tumwebaza kubanga mwesigwa nnyo eri obulamu bwaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitaffe omwagalwa, twagala okwebaza akadde kano akalungi k'otuwadde. Nkusabye otuwa omukisa nga tugenda okwogera ebigambo bino, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu n'agenda okubiwulira, naye mukole bulungi mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Oli ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Nicholas Gayenze Butereevu atulidde ddala emabega w'emizindalo gino okutwala mu maaso mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Weewaawo. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati tulina ekigambo kyenjagala tutunulireko olunaku olwaleero. Waliwo ensonga gye njagala twogereko ffenna olunaku luno olw'olwaleero. Nga bwe kiri nti tuba tutunulira ekyoto oba ekyoto ekyokusaba. Tulabye ekyoto ne tulaba n'ekyoto ekyokusaba. Amiina. Waliwo ayinza okwewuunya n'agamba nti naye nga bino tebabyogeddeeko, badde njagala babyogereko, ebyoto bya Nagundi, ebyoto bino, ebyoto biki, ebyoto nga tebabyogeddeeko. Mukama yeebazibwe nnyo. Nedda, tukuwa ekyo ky'olina okuwuliriza. Mukama yeebazibwe, kuwa ekyo ky'oyetaaga. Nkyogere ntya? Tukuwa ekyo ky'olina okuwulira. Ekyo ky'olina okuwulira kijja kuyambako okumanya ekyo kye weetaaga. Mukama yeebazibwe nnyo. Olunaku olwaleero njagala tutunulire ku kye bayita essaawa ey'omwenda mu kusaba. Bangi beebuuza ekibuuzo kino, essaawa ey'omwenda lwaki Bayibuli egitunulira nnyo? Essaawa ey'omwenda, essaawa ey'omwenda, essaawa ey'omwenda. Teyogera ku ssaawa ya mwenda yokka. Amiina. Eyogera ku ssaawa, eyogera ku budde obw'enjawulo. Naye essaawa ey'omwenda erabwako nnyo. Ekyo kye tulina okumanya. Essaawa ey'omwenda erabwako nnyo. Kabubeere budde nga bwa misana oba bwa kiro. Kasita zibeera ssaawa 9, Bayibuli ezitunuulira nnyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ezitunuulira nnyo. Waliwo ensi ey'omu mwoyo, ekintu kyetambuliramu. Kankikugambe nti ensi ey'omu mwoyo nayo etambulira mu budde. Ensi y'omwoyo nayo etambulira mu budde. Nga bw'olaba wano we tuli, tutunuulira essaawa. Ng'essaawa kintu kya muzinzi gye tuli. Mukama yeebazibwe nnyo. Essaawa era wano wendi ndi mu kubala budde. Tuli ffenna
Onywamuko. Ndi mu kubala ki? Ndi mu kubala budde. Nti ssaawa bwezi kasita ziwera nja kuba nvaako. Okategedde akantu ako? Onywamu. Olw'okutereezaamu wano. Gende mu maaso mu linnya lya Mukama. Weewaawo. Essaawa nkulu. Kyova olaba nabategeezaako ne mbagamba nti Katonda wa budde. Is a God of season and time. Amina. Is a God of season and time. Kakati ensi ey'omu mwoyo etambulira mu budde. Ensi y'omwoyo teri nagalaala. Ensi y'omwoyo etambulira ku budde. Etambulira ku biro n'ebiseera. Nga bw'olaba eno ensi gye tutambuliramu nti buli kintu kitambulira ku budde. Kakubeere kufumba mmere, togenda kufumba bufumbi ttooke. Ani ku mmwali eyo asobola okuŋŋamba nti osobola okufumba ettooke n'olifumba olunaku lulamba? Liriko time. Mukama yeebazibwe nnyo. Buli kintu kiriko time. Okwebaka weebakira mu budde. Era singa tewebakidde mu budde olwala. Omanya nti ssaawa 6 nina okwebaka, ssaawa 8 nina okuzuukuka, neebaka essaawa 2, neebakira essaawa 3, neebakira essaawa bwe ziti. Kakibeere ki? Buli kintu kirina obudde. Bayibuli kyeva esomesa mu kitabo ky'Omubuulizi eyo 3. Buli kintu kirina obudde. Waliwo akaseera ak'okunakuwalamu n'ak'okukaaba. Timing, season eyo. Kati Bayibuli etunuulira nnyo ekintu ekiyitibwa obudde olw'ensonga nti mpisa ya Katonda waffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Mpisa ya Katonda waffe. Katonda atambulira mu biro n'ebiseera. Era agamba nti mu biro ebituufu kino kinaabaawo. Mu biro ebituufu kino kinaabaawo. Akaseera nga katuuse kanaabanga kampegaano. In fact, Katonda atambulira mu budde. Now, ensi ey'omu mwoyo kyenjagala okutegeeza nti ya budde, etambulira mu budde. Ensi ey'omu mwoyo ekigifuga budde. Ensi ey'omu mwoyo efugibwa budde. Nga bw'olaba ensi ey'omubiri nayo bassebo ne bannyabo efugibwa budde. Obudde bwe bugifuga. Ekyo oba okyagala oba tokyagala. Ensi ey'omu mwoyo efugibwa budde. Ensi ey'omu mwoyo nayo kye kimu efugibwa budde. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati kyova olaba nti Katonda ng'atonda ensi yateekawo ekiro, ekizikiza, kitangaala, tubeere ku makya. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati lwaki ssaawa ey'omwenda eno etunuulirwa nnyo mu Bayibuli? Mukama yeebazibwe nnyo. Lwaki essaawa eno ey'omwenda etunuulirwa nnyo mu Bayibuli bwe tubeera tutuuse ku nsonga ez'eby'omwoyo? Mukama yeebazibwe nnyo. Mu bintu eby'omu mwoyo. Now, njagala tugende empola. Ekizikiza kitambulira ku budde. Ekizikiza kitambulira ku budde. Ekizikiza kitambulira ku budde. Ekitangaala kitambulira ku budde. Bayibuli tusomesa mu kitabo. Ngenda kugenda mpola, agala kupapa naawe ku nsonga eno.
tugenda mpola. Amiina. Ekitabo ekitibwa ekyabikolwa by'abatume essuula ya 3. Bikolwa by'abatume essuula ya 3. Otuseewo ebikolwa eby'abatume essuula ya 3 n'olunyiriri olusookera ddala. Awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Essaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Ekyo mukijjukira twakirabye nti baali balina ekyoto ekyokusaba nga kya ssaawa 9 ekyokusabiramu. Kakati tekiriiko ku makya oba kiro, kasita ziyingira ssaawa 9 ziri so significant mu by'omu mwoyo. Either misana oba kiro ziri so significant mu by'omu mwoyo. Kati bano enkola yaabwe yali ya kyoto ssaawa 9. 9th hour eyebera 3 pm. 9th hour eyebera 3 pm. Zibera ssaawa 9 ez'omutuntu. Kasa tuyingirira 9th hour. 9th hour tubeera tuyingidde ssaawa 9 ez'emisana. Bulaba 9th hour tuba tuyingidde ssaawa 9 ez'emisana. Kakati ssaawa 9 ez'emisana oba misana oba kiro, kasazingira ssaawa 9. Abakulu bano baali balina empisa yaabwe nga ssaawa ziwera 9 baba badduka nga bagenda kusaba, kubanga bakitwala nga mpisa yaabwe ssaawa kasita ziwera 9. Bikolwa by'abatume 10 olunyiriri lwa 30 tutunuulira omusajja eyali ayitibwa Koloneriyo. Koloneriyo okusaba kwe kwawulirwa bwe yabeera mu kusaba okw'ennaku ezaali ziwera, nga kitegeeza nti yali addiŋŋana okusaba okwo. Bayibuli esomesa nti n'agamba nti ng'ovudde eri ku bikolwa by'abatume essuula 10 olunyiriri lwa 30, Koloneriyo n'agamba nti kakano wakayita ennaku 4 nali nga nsaba okutuusa mu ssaawa eno. Mu ssaawa eno okusaba okw'omu ssaawa ey'omwenda mu nnyumba yange. Okusaba kw'omu ssaawa ey'omwenda mu nnyumba yange. Omuntu n'ayimirira mu maaso gange eyalina engoye ezimasamasa. Olaba nti Koloneriyo anokolayo essaawa ey'omwenda ey'okusabiramu. Anokolayo essaawa eyo. Essaawa eyo eri so significant mu bulamu obw'omwoyo. Bayibuli etunuulira obudde obw'akawungeezi ku makya ne mu ttuntu. Mukama yeebazibwe nnyo. Eyogera ku budde obw'oku makya, eyogera ku budde obw'omu ttuntu, n'eyogera ne ku budde obw'akawungeezi. Mukama yeebazibwe nnyo. Ensonga eyo nsabye tugitunuulire bulungi n'obwegendereza. Bayibuli esomesa Zabuli 55 olunyiriri lwa 17. Akawungeezi ne nkya ne mu ttuntu neemulugunyanga, n'ensindanga naye anaawuliranga
eddoboozi lyange akawungeezi n'enkya. Mukama yeebazibwe nnyo. Evening ke kawungeezi. Kati enkya gy'olaba nti nkya obudde bwe buba bwa kumakya, morning. Baabogera ku morning. Mukama yeebazibwe nnyo. Ne mu ttuntu, that is afternoon. Mu ttuntu tuba tulaba obudde kuva ssaawa 6 paka ssaawa nga 9 eyo 10. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati Bayibuli enokolayo obudde bw'okumakya, mu ttuntu n'akawungeezi. Nga wakati mu budde obwo tuwaayo okusaba kwaffe. Nga wakati mu budde obwo kiki kye njagala okutegeeza? Nti ensi ey'omu mwoyo naye etambulira mu budde. Zabbuli 55 n'olunyiriri lwa 17. Ensi ey'omu mwoyo teyimiridde buyimirizi, etambulira ku budde. Nti enkya n'akaabiriranga Mukama, n'agolokokanga mu makya, onoowuliranga okukaaba kwange, onoowuliranga okusinda kwange. Kati ekintu kino njagadde nsooke nkikwetoolooze, mbeeko wenkutwala, obeeko ekintu ky'olaba eky'omuwendo. Essaawa ey'omwenda erina amakulu mangi nnyo mu bulamu obw'omwoyo. Ensi ey'ekizikiza ekola nnyo mu budde obw'essaawa ez'omwenda, essaawa ez'okumakya 9. Abalogo bwe basinga ennyo okuggyayo ebyoto byabwe, abalogo bwe basinga ennyo okusituka okugenda ku byoto okulaamiriza. Abalogo mu budde obw'omu ttuntu ssaawa 6, 7, 8, 9 buba budde buzibu nnyo. Buba obudde ng'ensi ey'ekizikiza erina emirimu gyayo yeekola, kubanga nabo balina bye bakola eby'ekizikiza. Wangi tukaddemu? Nabo balina bye bakola eby'ekizikiza, kubanga nabo ensi yabwe ey'omu mwoyo etambulira mu budde. Buli kimu bakikolera mu budde. Mukama waffe Yesu ayogera mu Luka 22 olunyiriri lwa 5-3. Baayagala okujja okumukwata n'agamba atya? Tunoonyewo Luka 22 n'olunyiriri lwa 5-3. Luka 22:5-3. Luka 22:5-3. Oba otuseewo nsomerayo 5:3 ali ludda wa? Luka 22:5-3. Bwe nabanga nammwe bulijjo mu yeekaalu temwangolokokerako mikono gyammwe, naye kino kye kiseera kyammwe n'obuyinza obw'ekizikiza. Luka 22. Luka 22 otuseewo. Bw'oba otuseewo twebaza Katonda. Luka 22:5-3. Alina olunyiriri njagala wano. Luka 22:5-3. When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me, but this is your hour and the power of darkness. Kyenjagaddewo ennyo. This is your hour and the power of darkness. Kristo abalaga, bwe nali nammwe mu yeekaalu temwankwatako wadde temulina kye mwankolako,
naye abagamba nti kekano akaseera kammwe. This is your hour. But this is your hour. Olaba nti ensi ey'ekizikiza erina obudde bwayo, erina essaawa yaayo. This is your hour and the power of darkness. Kekano akaseera kammwe. Kino kye kiseera kyammwe n'obuyinza bwammwe obw'ekizikiza. So bwe nali nammwe luli temulina kye mwankolako wadde. Okitegeera? Kye nkugambye nti ensi ey'ekizikiza erina obudde. Te-operating aba-operatinzi. Ensi ey'omu mwoyo erina time frame, erina schedule. Bwe babeera banaaloga, tebaloga bulozi buli kaseera. Balinda mulindeeko ng'enjuba egwa, eddagala lino litwaleyo ng'enjuba egwa, ng'enjuba nto ng'efuluma. Genda omansemanse eddagala lino ng'emmambi esala, ng'omusulo guggwa. Budde buba bwakumakya essaawa 9 awo, 9:10 ng'emmambi esala. Abalogo, ensi y'ekizikiza esituka nnyo okutandika okutankuula obulamu bw'abantu. Yesu abagamba mu Luka 22:53, nali nammwe ebbanga lyonna mu yeekaalu buli lunaku, temulina kye mwankolako. Naye this is your hour, kekano akadde kammwe. Ensi ey'ekizikiza mbategeeza nti yeyina essaawa yammwe, nammwe mugolokose okukola emirimu gyammwe. Ensi ey'ekizikiza erina obudde bwayo, nayo tedduka buddusi, tedduma buddumi, nayo erina time frame mu byekola. Bayibuli etusomesa mu ssuula eyitibwa eya Matayo 27. Matayo 27:46. Matayo 27. Lwaki Bayibuli etunulira nnyo essaawa ey'omwenda? Lwaki essaawa ey'omwenda eri so significant mu bintu eby'omu mwoyo bwe tudde n'ewaffe? Amina. Matayo 27, bw'oba otuuseewo ojja genda 46. 46 agambye atya? Otyo Bayibuli esomesa bweti. Nsomera Matayo 27:45 bwe tuba tutandikira. Matayo 27:45, 46 tusomesome wansi. Naye okuva ku ssaawa, nsoma Matayo 27:45. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna, okutuuka ku ssaawa ey'omu-9 tukaddemu. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna, okutuuka ku ssaawa ey'omu-9. Kristo ng'ali ku musaalaba, waliwo ekyabaawo. Ensi ey'omu mwoyo yatandika okutabuka, nga bw'onalengera ebire mu bbanga ng'enkuba enaatera okutonnya, bakuyita okubindabinda, ng'enkuba ebindabinda. Kizikiza kikutte mu bbanga, laddu ekuba, akamyanso kakuba, obudde bunyogoga, empewo ekunta, musisi ayita, emiti gyewunzise, ng'ensi ey'omu mwoyo etandise okubaako ebintu byezaala.
nga waliwo transitions ezigenda mu maaso, waliwo okuwanyisiganya okugenda mu maaso, waliwo olutalo olugenda mu maaso, luli mu bbanga teryalulaba lwa mu mwoyo, naye ab'omubiri balaba miti, balaba bire, balaba kizikiza ekikutte okuviira ddala ku ssaawa ez'omukaaga paka essaawa ey'omumwenda. Bassebo ne bannyabo, lutalo nga lwe lugenda mu maaso. Onfuna bulungi nnyo mukwano gwange, naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza. Awo nga Kristo ali ku musalaba, Bayibuli esomesa nti obudde bwe bwatuuka ddemu waggulu. Matayo 22 olunyiriri 45. Naye okuva ku ssaawa ey'omukaaga kyali kizikiza ku nsi yonna okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Obudde bwe bwatuuka ng'essaawa ey'omwenda, Yesu n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene n'agamba nti Eli Eli lama sabakusani. Makulu gaakyo nti Katonda wange, Katonda wange, kiki ekikundesezza? Naye abalala bayimiriddewo bwe baawulira ne bagamba nti oyo ayita Eriya. Mangu ago munnaabwe omu n'addukana n'atoola ekisumwa n'akijjuza omwenge omukaatuufu n'akisa ku lulimi n'amunywesa. Wuliriza, olw'ataano mu lumu laba eggigi lya yeekaalu ne liyulikamu wabiri okuva waggulu okutuusa wansi, ensi n'ekankana, enjazi ne zaatika. Ku ssaawa mmeka? Ssaawa 9 awo, ssaawa 6:78, essaawa ey'omwenda etuuka, buli kimu ne kitandika kukyuka. Ensi ey'omu mwoyo n'etandika okweraga, kubanga waliwo ekyali kigenda mu maaso abalala kye batalaba, naye nga bakiraba mu mubiri naye nga mu mwoyo tebakiraba. Kati results z'omwoyo zitandika okulabika mu mubiri. Enjazi zaatisse, laddu zikuba, ensi ekankana, enjazi ne zaatika, entaana ne zibikkuka, emirambo ne gifubutukayo, abali mu ntaana ne bavaayo, amagumba ne gatandika okwegatta, abali bali ku bitanda ne bazuukukako. Ensi yali erimu ekitangale kizikize ne gikwata, enjazi zaatika, ensozi ne zaatika. Ssaawa ey'omwenda, ensi ey'omu mwoyo ng'eri mu lutalo. Kristo ali ku musalaba. Kaakati bassebo ne bannyabo, we tuva awo wennyini ku ssaawa ey'omu mwenda kuba kuwanyisiganya. Awo mulabe Sitaani alwana kusigaza buyinza, ne Kristo alwana kusigaza buyinza. Olutalo olutandikira awo kukikwatagana ku kusaba okw'essaawa ey'omwenda kutandika okubeera significant okusinziira awo ebintu byonna we bihappeningira. Abalogo we balwanire ennyo, abalogo we bagolokokere ennyo ssaawa ey'omwenda ku makya, olw'ensonga nti obudde bubeera so kaamu, obudde bubeera bukkakkamu nnyo. Abalala bangi bwe budde bwe basinga okwebakiramu, bwe bw'obudde omulabe
bwalwanira ennyo kutandika okutalaga mu bulamu bw'abantu. Naffe ate abalokole bwe budde bwe tusinga ennyo okugolokokeramu okusaba. Ssaawa ey'omwenda Koloneriyo naye tumulaba. Olw'obudde tetulabye balala naye mwebali abaasabanga, abaagolokokanga, abaabaako bye baakolanga ku nsi ey'omu mwoyo. Ssaawa ey'omu mwenda, ensi ey'omu mwoyo basebo ne bannyabo etambulira mu budde, erina time frame. Naye bwe kyatuuka ku Mukama waffe Yesu, bino byonna gye biva, kubanga ali ku musaalaba. Bano bategedde ekigenda mu maaso nti ono abadde mwana wa Katonda. Obusungu ne butandika okugolokoka. Omulabe alwana ne Katonda naye alwana. Kino kirina okubaawo. It has to happen. No, it does not have to happen. Kirina okubaawo nedda. Kirina okubaawo nedda. Kamaffe Yesu kyava abagamba nti nalinga nammwe mu yeekaalu nga temunkwatako wadde n'akamu. Naye ke kano akaseera kammwe. This is your hour. Mmwe ekizikiza. Mmwe ekizikiza. Mmwe amaanyi ag'ekizikiza. So amaanyi ag'ekizikiza tegakola buli lunaku. Tegakola buli ssaawa. Naye galina essaawa eri effective gye gatandika okugolokoka okukoleramu emirimu gyago. Kati ensi ey'omwoyo mu kizikiza terina byekola nga tekoppa. Sitaani talina kyakola nga kike. Buli kyakola kyonna akoppa kikoppe. Buli kyakola kyonna akoppa kikoppe. Omuliro ogwolaba, omuliro agukoppa eno gye tuli. Engule naye agikoppa eno. Buli kimu kyolaba Sitaani kyakola eri akikoppa eno. Buli kyonna akikoppa eno. Amayembe golaba ge balugeramu abantu bagakoppa eno. Kubanga eno ffe waffe amayembe golaba ago gategeeza bufuzi, gategeeza amaanyi, power. Ejjembe mu lulimi olw'Ebbulaniya kiyitibwa kehelen. Kitegeeza obuyinza, authority. Bw'olasoma Bayibuli n'olengera amayembe omusanvu. Buyinza, maanyi. Kati ate ekizikiza kigakwata ne kigafuula ne gafuuka malogo. Ekizikiza ne kigakozesa okubeera nga kirogeramu ejjembe. Bayibuli esomesa nti ejjembe lyaffe ery'obulokozi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati essaawa ey'omwenda, the 9th hour prayer, nkulu nnyo mu bulamu bwaffe olw'ensonga nti bwe budde n'omulabe mwakolera ennyo. Bwe budde Mukama waffe Yesu bwe yali ku musaalaba ng'omulabe alwana. Bano bali eno bali mu kulaba bigenda mu maaso, balinga balaba firimu, naye ensi ey'omu mwoyo nga yatabuse dda. Lwali lutalo. Kristo alaba alinga alekeddwawo okuliibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So essaawa ey'omwenda eri so significant nnyo nga mu bulamu obw'olunaku. Ne bawatchmen abakuumi, essaawa ey'omwenda ebiseera ebyo bwe baateranga okubakyusiza nti kati akuumye babakyusanga ku ssaawa 9, bamukyusa ne bateekawo omulala ssaawa 9, aleme kusumagira bamuyiteko. So essaawa ey'omwenda alina kuba ng'ali alert, kubanga bakimanyi nti mu ssaawa ezo asobola osumagira ne bamukyusa ne bateekawo omulala. So eri so significant essaawa ey'omwenda.
era ojja kwetegereza nti essaawa y'emu ba Peetero ne Yokaana kyekyamagero ndowooza ekyasookera ddala after Pentecost mu bikola by'abatume, kyekyamagero ekyasookera ddala eky'omusajja yali akoozimbye, ekyamagero ekyali kyasookera ddala. Ekintu ekyo kyabaawo mu ssaawa ya 9. Ensi ey'omu mwoyo ekolera mu budde, kebere ya kizikiza, kebere ya kitangaala. Ngenda okugwamu bwe ndi nga bansoseewo dda. Wangi ngenda okugwamu bwe ndi mu mazzi nga bansoseemu dda, ate oli nga yazzeeyo dda. Talwawo munnange ajja nabububu n'agira amazzi ne gatabuka n'agenda, abawonye ne bawona, nze ne nsigala awo. Ensi ey'omu mwoyo bassebo ne bannyabo etambulira mu budde. Ensi y'ekizikiza ekolera ku budde. Essaawa ey'omu 9 eri so significant nnyo olw'ensonga nti Kristo ng'ali ku musaalaba kitandika okuva essaawa 6 paka ssaawa 9, awo effujjo ne litandika mu nsi ey'omu mwoyo. Abalogo ne balogga, Kristo n'ekkuba olwo lyali ku musaalaba. Ensi ey'omu mwoyo n'etabuka, tekibanga nawo history okujjako kololoka. Kuba mu akafaananyi enkuba egenda kutonnya ki ekibaawo, laddu n'ekuba, mwena ne mukuba obubonero bwa Mariya omubeererevu, Kitaffe Omwana Omwoyo Mutukuvu bubu, ne webbika ekitanda wansi kubanga akamyanso kakubye. Akamyanso ne kakuba pa, laddu n'ekuba, muzira n'akuba, kuba n'efuudumuka, obudde ne bukyuka, kibuyaga n'akunta, enjazi ne zaatika, ate n'ekwata ekizikiza. Ssaawa ey'omu 9. Olutalo lwali lw'amaanyi mu bbanga nga terina omu ayinza nakulolowoozaako. Essaawa ey'omu 9. So kabubeere misana 9, kabubeere kiro 9. Essaawa eyo wakati awo something is happening mu nsi ey'omu mwoyo, because it once happened. It happened before and again it is happening. Yeekaalu egigi ne liyulikamu zyu, so it is happening. Yensonga lwaki nti abaana ba Mukama babeera nnyo mu kusaba mu ssaawa ey'omu 9, oluusi babikola tebabimanyi, yeesanga oluusi akirimu. Essaawa ey'omu 9 obudde bubeera bwa njawulo. Amen. Lwaki sibasiibula nange nenzirayo linnya lya Mukama waffe Yesu. Olunaku lwa leero tumaliriza topiki eno eya altar. Manyi oyinza okuba olina by'obadde osuubira tutunuulire nga tetubyogedde, manyi nkimanyi, naye bino byoteekwa okumanya. Nsonga eyitibwa ey'okusaba n'ekyoto eky'okusaba. Manyi obadde oyagala njogere ku nku, ate kati enku ekyoto kibeerako enku, kakati enku zezino, ate kibeerako saddaaka. Kati bw'obeera ng'ojja ku kyoto leeta saddaaka, baleetanga nte tezikyaliwo, leeta ssente. Kakati kino, kakati bonna nze nkubuulira amazima ga Katonda by'obadde oyagala okuwulira. Kati endagaano empya, bwe tutuuka mu ndagaano empya yeffe saddaaka, kakati gira bw'oti, kakati bwe kiti, by'obadde oyagala okuwulira nkimanyi. Naye byonna olina omumanya ensonga enkulu ku kyoto. Ekyoto kye ki? Ekyoto eky'okusaba kye ki? Ebyo kasita obitegeera bisigadde biryoke. Twagala tubeere abantu abakola enjawulo mu bulamu bwaffe ne mu bulamu bw'abalala. Kijja kungasa kujja kukusomesa byoto, kakati baakuteekangawo kino, kati baakolanga bwe bati, kakati ekyoto. Ekyoto ky'abalubaale, ekyoto ky'ababayaali, ekyoto kya Nankani, ekyoto. Mulina okusaba
ku kyoto, kubanga abantu abasinga bonna bamanyi nti ekyoto kuba kusaba, ekyoto kusaba lakakakakaka rakakakakaka. Tuli mu kyoto tunywanji, tuna ekyoto buli lwa mukaaga rakakakaka tikasekaba mama kaseketekekekekekeke kyoto. Eno maliza n'omubuuza ekyoto kyeki? Ekyoto kibeera ekifo ekigulumivu ekiriko omuliro nga gwe bateeka saddaaka. Ekifo ekyo kye bayita ekyoto kiba kirina okubeerako omuliro. Kakati omuliro gwe guno gw'owulira ribasikakakakaka likakakaka. Muganda wange bulaza mbuulira ekyoto kyeki? Ate ekyoto ekyokusaba kyeki? Kati ebintu ebyo omala obitegeera, ampuliriza, ebisigadde byanguwa. Mukama bankumire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Enkya olabe okukkiriza. Wow, bye bye. Nafuna omuliro munze, ebizibu oba nsozi tebikyantiisa, kabibe nga bigulumidde okusinga ebisenge bya Yeriko. Bwe njogera ntiyokebwa mu linnya lya Yesu bisaanawo. Katonda muliro era ali munze, Katonda muliro yannaza yantukuza, yanjagala kyewuunyiza, omuliro gwota era ddala ali munze. Asimbula ebizimba, muliro gwota